Bw'ati bw'ayogera Mukama, tofumbirwa musajja oyo era towasa mukazi oyo. Otegeera otya nti omuntu gw'oli naye mu mukwano Katonda amukugaanye tomuwasa oba tomufumbirwa? Ngenda kuwa obubonero 7 kw'oyinza otegeerera nti Katonda agaanye okuwasa omuntu oyo oba okufumbirwa omukazi oyo. Babuzaako mwenna mikwano gyange, amanya gange Nzerukomwa Jonathan, bwe guba nga gwe mulundi gw'ogusoose nkwaniriza nnyo ku Jack Online Ministry. Kati nno teweerabira okusubscribinga, sooka subscribinge okonene kadaako gwejja osookanga okulaba vidiyo zaffe ez'olwokubiri amu n'olwokutaano. Olwokubiri gubeera mukwano, olwokutaano tuba tudda mu bibuuzo eri abo bakkiririza mu Bayibuli. Kati obanga olina ekibuuzo kyonna kye wasanga ng'osoma Bayibuli nga tolina muntu mukulu mwoyo wa kibuuza, noonya ku WhatsApp namba yange eyo obeera mugumiikiriza ate tukuba. Katonda bw'abanga akikutaddeho ku mutima gwo okwagira obuweereza buno ngamba mbyensimbi, beera ng'okozesa Airtel Money yaffe namba y'emu. Nja kuba musanyufu nnyo, Mukama akumpeere nnyo omukisa. Bw'obanga olina ennyonta ey'okusoma Bayibuli naye nga tolina muntu mukulu mwoyo wasoma naye, noonyaako neera ku WhatsApp namba yange y'emu, beere nga nkuteeka mu WhatsApp group yaffe mwe tuyigira Bayibuli. Leero nzo okuwa obubonero kw'oyinza okulabira nti Katonda agaana okuwasa oba okufumbirwa omuntu gw'oyagala okuwasa. Sigenda kwogera n'abafumbo, bwe mubeera nga mwafumbiriganwa dda Katonda akyawa okwawukana. Naye bano abayingira obuyingizi mbufumbo, Katonda akulabula n'akozesa abantu, n'akozesa ennyiriri, n'ateekawo embeera ekulaga nti temuyina kubeera mwenna, naye ggwe n'owalaaza empaka. Kati kankuwa obubonero 7 kw'oyinza otegeerera nti Katonda tayagala kuwasa oba kufumbirwa muntu oyo. Katutandikirewo. Welcome back to Jack Online Ministry. Ekisooka, bw'oba owulira nga tomwagala oba ye nga y'atakwagala, temuyina kubeera wamu. Katonda akugamba si ye muntu omutuufu, naddala bwe kibeera nga kitutte ebbanga weekaka bwekasa omwagala. K'obe ng'ofunye ebirooto 100 oba nga bakuwadde obunnabbi nga 100 naye ng'owulira tomwagala, temuyina kubeera wamu. Kebera mu lubereberye essula esooka, omukyala eyasooka okutondebwa n'aleetebwa mu maaso ga Adamu. Adamu yamwagala. Mu lubereberye essula esooka olunyiriri lwa 23, Adamu yagamba, lino ggumba lya ggumba lyange, nnyama ya nnyama yange, ekitegeeza tukwatagana. Genda ne mu kitabo eky'oluyimba mulimu omusajja ayagala mukazi we nga n'omukazi ayagala bbaawe. Tunuulira Ruth ne Boaz, baali baagalana. Yusufu ne Mariya baali baagalana. Katonda tayinza leeta bantu bataagalana n'abateeka awamu. Ababiri bayinza batya okubeera awamu nga tebatabaganye oba nga tebaagalana? Kebera mu kitabo eky'Engero essula 18 olunyiriri olwa 22, alaba omukyalo ow'okuwasa afuna okuganja okuva eri Mukama. Katonda bw'abanga ayagala mubeere wamu, ayina obuyinza, ayina amaanyi ku mitima, akuleetera omwagala ate naye n'akwagala, ne mubeera nga muyina connection. Bwe muba nga temukwatagana oba nga tomwagala, Katonda tayagala mubeere mwenna. Ekyokubiri, bw'abanga akuleetera kwonoona nga takusembeza eri Katonda naye ng'akutwala wala ne Katonda, buli we musisinkana muyina okwonoona, era bwe mwawukana otandika okwesalira omusango, olabanga Katonda akulese. Katonda ali mu kulabula akugamba oyo muviire. Omuntu atakuyambako kuzimba nkolaganayo ne Katonda, Katonda tamwagala eri obulamu bwo. Abakolinso ekyokubiri essula ey'omukaaga olunyiriri 14, temwegattanga n'abatakkiriza kubanga temwenkanankana. Lwaki Katonda agaana ffe okwegatta n'abatakkiriza mu bufumbo? Kubanga tebatuyambako kukula mwoyo, bakuleetera kugenda mu kkubo lya Setaani. Nakkirira wansi mu lunyiriri olw'17 n'agamba, kale muve wakati waabo mweyawule, bw'ayogera Mukama. Kati olinda ddoboozi lya Katonda erigamba nti va mu oyo akutwala mu kkemebwa. Katonda ayogedde naawe agambye va wakati w'oyo omuntu oba mwawukaneko, bw'atyo bw'ayogedde Mukama. Abagalatiya essula esooka olunyiriri lw'8 lutugamba nti omuntu yenna bw'ajjanga gye muli n'abuulira enjiri endala yonna eyawukana n'eno eyabaweebwa, kaabeere malayika, kaabeere nnabbi, tomuwulirizanga, mukolimire. Omuntu yenna bw'ajjanga gy'oli, kaabeere musajja wa Katonda ow'amaanyi, alagula ebintu ne bibaawo. Kasita gamba ng'ekintu nga kyawukana n'ekigambo kya Katonda,
tokikolanga kubanga ne Setaani yeebikka eddiba ly'endiga kumbe musege munda katulina mulabira ku kigambo kya Katonda. Ekirooto ekigamba nti bbaawo oba mukazi wo si mukkiriza yagaana okukkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi we, ekyo ekirooto kibeera kivudde eri Setaani, tokigobereranga. Ekyokusatu bwe kiba nga kyekubiddeko sayidi emu, kyentegeeza nga gwamwagala ennyo oba ye nga yakwagala ennyo, omu ku mmwe nga talina nteekateeka za kufumbirwa oba za kuwasa, nga pulaani ze njagala genda bweru nsooke nkole, kirabika sinaba kwetegeka kufumbirwa, akasonga katini nnyo bwe kati ng'ayagala bivaamu, kirabika siggwe muntu mutuufu nga yeenyiizanyiiza, oba oliawo Katonda yagamba si ye muntu omutuufu. Engero essula y'e16 olunyiriri olw'omwenda. Omutima gw'omuntu guteesa ekkubo lye, naye Mukama yaluŋŋamya ebigere bye. Oyinza okuteesa nga gw'oyagala, naye Katonda pulaani ye yeetuukirira. Oba oliawo Katonda agezaako mukuggyako, naye gw'omwesibyeko gamba tulina okubeera ffenna. Kkiriza enteekateeka ya Katonda yeebeetuukirira. Ekyokuna, Omwoyo Omutukuvu kasita akulabula, kyesonyiwe. Yakobo essula ey'okuna olunyiriri olw'17. Amanyi okukola obulungi n'atakola kye kibi eri oyo. Kasita otegeera nti kino kye ŋŋenda okukola kibi n'ogenda mu maaso ng'okikola, Omwoyo Omutukuvu ng'akulabudde, awo oli mu kwonoona. Oyinza okumbuuza kati Omwoyo Omutukuvu ayogera atya? Genda Mbagalatiya essula ey'okutaano olunyiriri olw'22. Ebimu ku bibala eby'Omwoyo Omutukuvu. Ekisooka mulimu okwagala. Kati omuntu oyo owulira ng'omwagala okuviira ddala ku ntobo y'omutima gwo, tomubuusabuusa. Ekibala ekyokubiri ly'essanyu. Bwe mubeera nga musinkanye musanyukira wamu, aleeta ebikusesa naawe n'osekera wamu naye. Ekyokusatu gy'emirembe. Kino kye njagala okulwako. Omwoyo Omutukuvu ayinza okukubuza emirembe ng'oli mu mukwano n'omuntu omukyamu, n'ofuna confusion ng'olina ebibuuzo bingi, weebuuza ku ono weebuuza ku oli, omuntu ono ansobedde, naddala ng'odeetinga omuntu omufumbo. Obulwa emirembe kubanga Omwoyo Omutukuvu abeera agamba ky'ogendamu kikyamu. Newe weebuuza ku bantu 10 bonna ne bakonfaminga, munda mu ggwe owulira nga toli comfortable. Kasita olaba ng'emirembe gikubuze egy'obwakatonda, Omwoyo Omutukuvu yali mu kugamba ogenda wakyamu, otomedde. Ekyokutaano, ayagala okufuula ekintu ekirala ng'alaba totuukiridde bulungi, yeeronde empunya yo, hayiti, obuddugavu bwo, ng'alaba tomusaana. Olubereberye essula esooka olunyiriri olw'31. Katonda bwe yalaba byonna bye yatonda n'alaba nga byonna bituukiridde. Otuukiridde mu maaso g'omuntu ajja okwagalira ddala, ajja kwagala nga bw'oli. Omuntu ayagala okukyusa ng'ayagala kufuula ekintu ekirala, ekyo ky'otali, oyo si ye muntu omutuufu. Omwoyo Omutukuvu yali mu kugamba omuntu oyo mukyamu. Ekyomukaaga, bwe muba nga mufuna ebizibu buli kiseera nga bibaawula bwawuzi, bwe mufuna essanyu nga muddiŋŋana, ebizibu bwe bijja nga mwawukana, abaagalana abagenda obbeera mu mukwano okumala ebbanga eddene, ebizibu bibagatta bugassi ne bayita mu muyaga bombi nga beekutte. Ab'Ebbulaniya essula y'e12 onyo olw'okutaano. Mwana wange tonyoomanga kukangavvula kwa Mukama. Katonda abo baayagala abanenya abakangavvula. Bw'akulaba ng'ogenda kutomera ajjayo enswanyu n'akkuba, n'olaba ebizibu nga bizze n'oyagala okivaamu n'okita. Kati essanyu bwe lijja n'okomawo naye, neera Katonda n'asindika okulabula n'aleeta ebizibu n'oyawukana naye. Kyokka gwe n'obinyooma n'ogamba anti mwagala, anti mufiirako. Katunuulira, bwe mubeera mufunye ebizibu musigala mukyali wamu nga mukyakwataganye ne mubiyitamu mwenna, oba mwawukana bwawukanye. Bwe mubeera nga mwawukana, oba oliawo nga Katonda yabaawula. Ekyomusanvu ate era nga kyekisembayo kyekisinga obukulu, bw'owabulwa abantu abakulu mu mwoyo ng'abasumba, bakadde bo, vidiyo eno ogirabye, osomye Bayibuli naye n'ogaana, obeera onyoomye eddoboozi lya Katonda. Engero essula ya 29 olunyiriri olw'18. When people don't accept divine guidance,
they go wild. Abantu bwe batakkiriza kuwabulwa okw'obwakatonda, divine guidance, bagenda nga bwe baagadde batomera. Omwoyo Omutukuvu abanga yagamba vidiyo girabye, abantu bakulabudde. Katonda akozesa abantu abakulu mwoyo abamanyi ekigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda okisomye naye ogaanye, ogenda kutomera. Kusaba onteekere wansi mu comment section gw'olowooza Katonda ayinza kugamba atya ti omuntu oyo gw'ogenda okufumbirwa mukyamu. Kinteekereko wansi mu comment section tutegeere engeri Katonda gy'ayogeramu. Obanga oyina ennyonta ey'okusoma Bayibuli nga toyina muntu mukulu mwoyo wa kusoma naye, noonya ku WhatsApp namba yange y'emu beere nga nkugatta ku WhatsApp group yaffe mwe tuyigira Bayibuli. Kwebaza okubeera ng'olaba vidiyo zange. Amanya gange Nzerukomwa Jonathan. Kati nno teweerabire okusubscribinga, okulikinga, okukomentinga, okoona kadaako. Nkwagala nnyo. Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Tuddemu ku lunaku olwokubiri n'olwokutaano. Mbagala nnyo, bye. Weeyitire ku WhatsApp namba eyo weefunire t-shirt za Jack Online Ministry mu colors ez'enjawulo. Tosubwa. Don't forget to subscribe to Jack Online Ministry.